ne suratul ikhlas ezo zeraka ebbiri ezisalwa oluvanyuma lwa tawaf olwo ne kibeera nga tawaafu ewedde. Tawaafu efundikira na laaka bbiri ze ziringa salaamu yaayo. Salaamu ya tawaafu kusaala laaka mmeka? Bbiri. Olwo nebeera nga tawaafu ewedde. Ne tugamba nti bwe tuba tukola tawaafu tukola ebintu bisatu. Tukola ebintu mmeka? Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'ekyokusatu kusoma Qur'an. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'ekyokusatu kusoma ki? Qur'an. Kati kiba kitegeeza nti gw'oteekwa okweteekateeka nkola ki gy'ogenda okukola tawaafu yo. Giri emirundi 7, si bwe kiri? Nogaa nti bisimillah, omulundi ogusooka ngenda kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okumwebaza. Tukyerabira nnyo. Era olwaleero omuntu omugaa nti leeta kapapula kali ke wataddeko edduwaazo, oyinza okusanga ng'ali mu mpapula 3 zonna za bizibu. Zonna za biki? Naye nga la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala buli lwe mumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abongera. Na bwe kityo twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ebyengera byatuwadde. Na bwe kityo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga agenda okukola tawaafu ng'atandikira ku Hajar al-Aswad wano, yawanikanga omukono n'atunula mu Hajar al-Aswad n'ayogera ebigambo bino: bismillahi bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bika wa tasdika bikitabik wa wafai bi ahadika wa wafai bi ahadika wa ittibaa lisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tasdika bikitabika wa wafai bi ahadika wa ittibaa lisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bik wa tasdika bikitabik wa wafai bi ahadika wa ittibaa lisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tusomere wamu. Bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bik wa tasdika bikitabik wa wafai bi ahadik wa ittibaa sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuddemu. Allahu akbar Allahumma imana bik wa tasdika bikitabik wa wafai bi ahadik wa ittibaa lisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebyo ebigambo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatandikanga nabyo ng'agenda okukola tawaafu, n'ayongerako ebigambo bino. Si biwandiikewo wano naye era nga tubimanyi. Adhikaari ezo: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Katusomere wamu wano:
bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bik wa tasdika bikitabik wa wafai biahdika wa itibaa lisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuukanga ku mpaji eno Rukunul Yaman atandise wano bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bika wa tasdika bikitabik wa wafai biahdika wa itibari sunnati nabika Muhammadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata. Bwe yatuukanga ku mpaji eno Rukunul Yaman nga nsomeddwa egamba nti rabbana atina ng'ayongerako ebigambo bino wadkhulna aljannati ma al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz. Yayongeranko nedduwa egamba nti rabbi ghfirli wali walidayya kama rabbayani saghira. Kakati buli lwokola tawafu kiba kitegeeza nti bw'oba ogenda kwetooloola emirundi 7 ekigambo kino bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bika wa tasdika bikitabik wa wafai biahdika wa itibari sunnati nabika Muhammadi okyogera emirundi emeka? Nedduwa eno rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina wadkhulna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Naye ogisoma emirundi 7. rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ay Allah tukusaba ku nsi kuno otuwe ebirungi ne ku nkomerero ebirungi otukingirize ebibonerezo by'omuliro. Ya aziz ay Allah wekitiibwa ya ghaffar ay Allah gwe musonyi rabbi ghfirli ay Allah nsonyiwa wali walidayya ne bakadde bange warhamhuma kama rabbayani saghira basaasire nga bwe bandeera nga nkyali muto. Imma we bali balamu oba bafu edduwe bakola ki ebakwatako ng'ogisabira mu kiseera ewanukulirwe ki edduwa. Kaakati buli lwojja wano n'otandika nti Allahumma bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bika wa tasdika bikitabika, ebigambo ebyo ogenda okubyogera ng'ovudde wano ku Hajar al-Aswad biggwayo nga tonnaba kutuukana ku makamu Ibrahim. Gwoyinza okulaba nga ntambudde n'entuuka eno n'olowooza nti gye binaakola ki eno Kaaba yange amaanyi we gaakoma. Kaakati oteekwa okumanya nti oyina ebbanga ddene wabula lyaki bw'omala okwogera ebigambo bino bismillahi Allahu akbar Allahumma imana bika ay Allah kino nkikoze olw'okukkiriza wa tasdika bikitabika n'okukakasa ekitabo kyo Qur'an wa wafai biahdika n'okutuukiriza endagaano yo wa itibari sunnati nabika Muhammadi n'okukakasa n'okugoberera enkola ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Bw'omala okwogera ebigambo ebyo kati gwe ng'otandika bw'oba osazeewo nti kati omulundi gwange gusooka ngenda kutendereza Allah, tandika okutendereza ani? Gwe suuta Allah. Bw'oba omanyi Luwarabu alhamdulillah kozesa olwo. Bw'oba oli wa Luzungu oli wa ddembe kozesa oluki? Oba Lunyankole oba ki gwe suuta Allah wo okusinziira ku ntegeera gy'omutegeera. Era Allah tumwebaze. Ebyengera bitulina bye bingi. Gwe Allah okusaasira obusaasizi n'otuuka ku nju ya Allah kigambo kya kuzannya. Bameka abali e Uganda muntu akula n'akaddiwa nga Kaaba agiraba mu kifaananyi. Wallahi
nega sirootangako nagenda Makka nze ku lw'embeera gy'alina muki mu nsawo ne Allah n'akusaasiranga ggozeewa ogenda e Makka sikyakuzannya n'otuuka ku nju ya Allah Kaaba eno batugamba nti nti mwolekere ki Kaaba twolekera sayidi eriko ki naye ojja kubanga oli Makka ng'otunula ku Kaaba yennyini. Era omugezi muffe ye tajja kusaala swala okugjako ng'atuuse ku ki ogenda bukyali nti nteekwa kusaalira wali nga ngikola ki nga ngirabako naye n'ogenda e Makka ne bakusanga ng'osaalidde eri ku eri emmengo Sanyu Babies Home olw'okuba osanze bannayuganda gye bali abaseetula olugambo ate banyumya ki banyumya ku Bobi Wine na Museveni na Mubajje Gasiya ebitalina makulu ki weebereremu tosula olunaku e Makka okugjako ng'olabye ku Kaaba kati oyinza ogirabako naye n'ofuna chance ng'osobola okugitunulako n'ozibya olunaku nze sinnagendayo eyo ng'oyogera ng'omujega bwabe nze sinnaba nakola ki mayiro mmeka z'ogenda okutambula Allah okutuusa obutuusa e Makka si kigambo kyaki Allah okusaasira n'obeera omusiraamu kuba no wagenda basiraamu wagenda baki awo bwe mulaba basajja ensimbi bazifuna nezibabonyaabonya ate alagewa naye omusiraamu bw'ofuna ku ssente ogendako wa Makka abasiraamu ennyonyi gye tulinya si ya bwakadaama ya ibaada kugenda kulya ku ssente genda kulya ku ki ku ssente ya Ghafaaru ayi Allah w'ekitiibwa omusonyi Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ogende gattako edduwazo kati omanya nti nja kwebaza Allah emirundi ebiri egisooka ogwokusatu genti bisimillah ntandise eki duwa zange saba Allah kuba tuli mu bifo Allah subhanahu wa ta'ala byayanukuliramu obwetaavu situbulina tusabe Allah subhanahu wa ta'ala wano waliwo atalina kizibu waliwo n'atalina kizibu ani atalina kizibu wano olaba ate no tubisirikidde naye tebyenkana abantu balina agazibu abantu banaaga ki agazibu era baga nti banne buli omu ateekaawo ekikye ojja n'olondawo ekinoga nti kambe nga nsirise abantu balina ebiki ebizibu naye solution yali luddawa wano saba Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba ate nga mukakasa Allah ajja kwanukula Allah ajja kukola kuba wantu walimba wantu wakola ki obulwadde buwona wallahi wano embeera zonna solution wano naye ogenza okukola tawaafu ng'oli ki mulongoose emitima gyammwe tugenda mu bifo ebyanukulirwamu ki Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwagamba nti wano wakati wa enywanto n'omulyango guno ma alaiha ila al-ijaba ekiriwo Allah kwanukula buki kyabbeeyi kakati gattako edduwaazo ezo bwe tugenda mu dduwa gwe bibyo by'olina lukunkumuli si bwe kiri tugende ku famire waliwo alina famire eteredde ng'ewammwe mu famire yammwe terina bizibu weeri abafamire tebeetaaga bizibu dduwa ye abaana bo ndeka kubagatta mu geto ayi Allah saasira abaana bange Maimuna tafaana na Shadiya tafaana na Sulaiti tafaana nani buli omu yatula erinnya lye obudde obukola ki obulina oli mu bifo ebyanukulirwamu edduwa ate oli mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bayanukula edduwa kuba edduwa y'omuzadde eri omwana we Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula butereevu mukiraba kakati edduwa kati vaawo genda kuba akutumye kati buli gwosiibula munnaye nti nga 22 insha Allah nyinza okukola ki
ajja kuyita yeewuwo boolyawo kano kanterekere ogamba akuwaddeyo $5 za mukandala otuukeeko okusumulula mu kisenge olaba lupapula lujjudde bizibu toneerabira kino ate yo amaana muteekwa okutuusa babatumye okubasabira abantu mubasabire bw'ate oba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuma Ibn Abbas nga toneerabira mu dduwaazo nga musiibudde era okusiibula kirungi kiri mu sunna okusiibula ki ewamu n'okulamira abantu okweyisa obulungi namwe okwongera okulongoosa gwe ebbanga ly'omala nga weeteekateeka wano okgenda okukola umura tandikirawo okukola tawuba zo n'okulongoosa wakati wo n'abantu agamabanja gonna tugakole ki tugasasule tulekerawo okukayagana n'abantu oluusi tutambula muntu n'agenda okudda yavuddeyo e Makka hajjati Kalimbira yakomyewo erinnya liri ne baligattako n'erinnya ki naye musabe Allah amannya agagattibwako gabeere maki malungi mutandike okulongoosa obusiraamu butuyigiriza olaba omuntu ng'agenda e Makka hajja takkirizibwa kubeera nga akaluubiriza abantu n'okaluubiriza abantu ng'ogenda e Makka ne babeera abantu bali kajjansi motoka zikoma eri ekitene nti waliwo agenda e Makka bamuwerekera bantu bonna bali ku budde bagenda ku mirimu gyabwe obalemesezza mbw'ogenda Makka so what tokkirizibwa kukaluubiriza abantu byebimu na bino kati bye tukola entebe bateekateekayo ne bateekateeka abantu abagenda okulinnya ennyonyi we batuula watuulawo abantu 300 si bwe kiri mwe abagenda e Makka muli 230 kati gweoyagala ogende n'abantu 80 mbu bakuwerekedde ate batuukali baga nti fetteeka okugenda tuyingira eri lwaki musumbuwa abantu bamwe mubaleke waka eri tebalina kye bagenda kukolayo naye ne batakoma ku ebyo obasaba bakuma ebipapula mutugenda kalirira mataali kati amataali ogakalirirawo entebe mutegeere ensi bwekola ki bwetambula gwe bwagenze e Makka ne kiba ki gwolooza gwosoose wantu wagendawo abantu 100 ebyo gwolina 150 oyagala bayingire wali abagenda e Makka baleme kuyingirawo gwe ababa bakuwerekedde bakole ki kati bw'otuuka ne kaba okole eyiyo muleme kumalako bantu mirembe mubeere free inshallah tuteekewo embeera eyanguyiriza abaki abantu bakuwerekera abatonotono inshallah basibule n'ebigambo ebisinga obuki kaakati tujje tugende ku dduwa yaffe oyinza okusala nti kati nsabira abaana bange nsabira famire nesabira n'okusabiragana nga bwe tuba tutambudde musula mu luumu oga nti gundi tugenda ku dduwa tugenda ku tawafu naye toneerabira nteeka mu dduwayo addu'a olmuslimu ala almuslim edduwa y'omusiraamu ng'asabidde musiraamu munne Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula ate nekyewunyisa naawe kennyini asabidde muganda unaakuwa ekyo kyokola ki kakati n'okusabiragana wakati waffe nako kuki kukulu ebiseera byonna bye tunaamala ku tawafu tubimale nga tubitadde mu nsonga ezaateesaawo tawafu kale genda ku dduwa bw'omaliriza edduwa nti omulundi ogukomere nti ngenda kusoma Qur'an egyomanyi mu mutwe oba osomya al-Fatiha alhamdulillah omulundi gwonna soma ki oba ogizeemu emirundi 10 oba ogizeemu emirundi 20 gwono okusinzira ku buki ku busobozi bwo n'olwekyo bwe tuba tukola tawafu tukola ebintu bimeka kutendereza Allah kusaba Allah na kusoma Qur'an bwe tumaliriza emirundi egyo 7 tugenda okusala wali era akemmeka kati bwe tuba tuzze ku tawafu bwe tunayingira bwe tuti tumaze okusoma eddua bismillahi Allahu akbar Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa takrima wa zid man sharafahu wa karamahu wa mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa takrima bwe tunagimaliriza tujja okutandika okukola wano tawafu bwe tuba tuzze okukola tawafu mu process eno ya tawafu eno omuntu oyinza okubula ku banno
oyinza okwawukana kuki kati bw'obeera oyawukanye ku banno weetoloola emirundi 7 tombuuza nti ani anankulembera mu dduwa kyetuva tuzibasomesa wano bw'oba tozikutte tozifuddeeko era ojja kubeera nga ali mu sawuna naye nkubala nti ojja kwetoloola emirundi 7 mirundi emeka bw'omaliriza emirundi 7 gino genda oyimirire ku kitaala ekya gurini kiri mu nsonda kiriko ekigambo bidaaya kitegeeza starting point gwe bw'obula wano genda oyimirire wali ku kitaala naye yimirirawo ng'omaze okwetoloola emirundi emeka nze bwe mmaliriza wano tumaliriza abantu bali maze obateeka wali nja kujja wano nkujjewo naye kimmenya nnyo okujja okukunona nti owaye nti munnaye nagenza okugira nga sikyabakwata ne katugende tweyongereyo nti ate seeka nze nakomye kugwakubiri saayongeddeyo kati awo embeere ng'ebeegaze embeere ng'ebeekoze eki njagala okusangawo nga giwedde naye kyokugamba nti nkusanga wali tekitegeeza nti weegayalirire olutuuka ogenda okola ebibyo oteekwa okutambulira mu gurupu tuteekwa okutambula omulundi gutya gumu bwe tumaliriza ffenna tulyoke tugendewe tugenda okusaalirirako 2 abeera amiisinze mu process eyo gwe tugenda netujja wali netumwegattako natwegattako then netulyoka tugenda musaayi bwe tugenda tusaalira 2 bwe tumaliriza eraako eze2 kiba kitegeeza nti tugenda kukola omukolo ogwokusatu ku umura twasoose ihraami kuyingira mizizo tugenze ku tawaafu si bwe kiri kati tugenda gwokusatu saayi kitegeeza kudduka Swafa Marwa tutandikira Swafa tugenda kasozi Swafa twalibadde wano wakati kiri sunna okunywa amazzi ga Zamzam wakati wa tawaafu ne saayi okunywa amazzi gaki naye kati olw'okwewala emivuyo egibeerawo kati baagajjawo amazzi ga Zamzam tugasangira ddala eri mu saayi gye tuddukira Swafa Marwa gye tusanga amazzi ga Zamzam kati n'olwekyo nti tujja ganywa tujja genda butereevu insha Allah tutandike okudduka Swafa wakati wa Swafa ne Marwa oyinza okubala Swafa Marwa bw'obala okuva Swafa n'ogenda e Marwa n'ova e Marwa n'odda Swafa n'okudda Swafa emirundi 3 giyinza okwenkana kilometers 2 senkana kilometers meka okudduka Swafa Marwa kale ekitono tubale nti ojja kutambula kilometers 5 kilometers meka simanyi oba okuva wano zikomawa kyova olaba ebintu bino byetaagamu obusobozi era puroguramu zetugendamu obusobozi obw'amaanyi bw'amakulu nnyo obusobozi obw'amaanyi bw'amakulu nnyo tutandikira na ku lusozi Swafa n'owanika omukono n'otunula Kaaba ey'ekitiibwa n'ogaa nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah Allahu akbar tuddemu Allahu akbar Allahu akbar inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah kakati awo nga tutambula tugenda saidi ya Marwa wakati wa Swafa ne Marwa ng'otambuddeko meters nga 10 no meters nga 5 waliwo ekitaala ekya green ekitaala ekya green omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe bakituukako nga bagenza okukola umra abasajja ne baddukamu ne bajoginga kati abasajja bwe tutuukaawo tuddukamu mu kitaala ekya green abakyala bo batambula mu ntambula eya bulijjo bwe tumala okukibuuka ekitaala ekya green tuddamu ne tutambula asaayi kitegeeza
si kutambula kuno kuba kwanguyiriza okusaayiriramu si kutambula kusooba wabula kola ki era ojja kulaba nga abantu abatambula wali bantu bali ku supiidi kakati wakati wa Safa ne Marwa ekiriwo kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala na dua ewamu na kusoma Qur'an. Abantu bagenda ne balaba olw'okuba balaba obudde buwanvu n'okutambula balaba ng'ebya bulijjo ne badda mu mboozi si kyekituufu. Beera ku azikaari, beera kusoma Qur'an, beera kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe natuuka wetutuuse tujja kunywa amazzi ga Zamzam wakati w'olugendo olwo wakati wa Safa ne Marwa waliwo amaki amazzi ga Zamzam. Bwe tuba tunywa amazzi ga Zamzam bino tubitunuulira. Ekisooka kwata ejjiraasi n'omukono ogwa ddyo, n'omukono gwaki ogwa ddyo. Bw'omaliriza teweerabira okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'onywa amazzi ng'ogenda okunywa amazzi ga Zamzam amakulu okusoma bisimillah. Bwe tumaliriza amazzi ga Zamzam buli tuganywa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Alma'u Zamzam lima shuriba lahu, amazzi ga Zamzam kyoganywera kigakola. Kati buli lwonywa amazzi ga Zamzam teweerabira ogattako edduwa, teweerabigattako ki ya Ibn Abbas radiyallahu anhu bwe yabeeranga anywa amazzi ga Zamzam ago ng'asoma edduwa eno, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'i. Amakulu gayo nti ay Allah nze nkusaba ilimu egasa wa rizqan wasi'a ne kubyenfuna ebigazi nga ziza kubyaki wa shifaa min kulli da'i n'okumponya mu buli bulwadde. Edduwa tugiwandiike ayina kakalamu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'i. Katika gerezi olaba makamu Ibrahimu eno wali badde teweetuula tawaafu okujjako ng'oli munda waayo, si bwe kiri? Naye kakati ojja kusanga abantu beetooloolera eri. Wali badde okusaalira akebbiri ng'ozisaalirawa? Naye kati okkirizibwa okusaalira akebbiri okusinziira kuwobeera osobodde okukola ki? Obusiraamu tukola ibaada okusinziira ku busobozi bwo. Fattakullah mastata'tum. Situkola kufana kuwona. Kyovula abamukola oluusi ensobi n'osanga omuntu ng'agamba nti nze ngenda kunywa nto n'avaayo ng'alinga akubiddwa n'amajini nagenda kiki bwakyo n'ogenda nakyo e Makka n'ogenda n'ekitiibwa kyo anti eri ojja kutuuka nze nkumanyi eri teryakumanyi. Gwe bw'obeera n'ekitiibwa kyo genda nakyo otuuka entebe okiwa kuwerekedde akomewo nakyo bw'anadda ajja kikusanza entebe ojja kujja ng'oli mukulu wa kika oli wa bbeeyi toliiko nsonga tewali wagenda kukwata ku kitiibwa kyo. Naye konoogeza n'otuuka eri ne baleeta baasi ne bagiteeka awo ne bakubala n'olaba nga ababaza emirundi ebiri bamala naye bo bongedde owookusatu n'owookuna bazologa musooke muve muki bano batwala ng'abaana abato tebatubalamu magezi. Ffe gye tuvudde e Uganda tuli bantu ba bitiibwa. Ekitiibwa kyo kigenda kukumenya, ekitiibwa kyo kireke, inshallah ojja kutambula buki. Ekyokubiri okwefuula amanyi. Ebintu bino bye tugenda okukola ne bw'oba wakola ku hijja olwaleero bw'ogenda e Makka walala ate tewaliwo experience gyonza gamba nti kino kiteekwa kubeera bwe kiti. N'olwekyo muteekwa okukkiriza nti ebintu ebimu tujja kuba tubalaga ekyokukola
kati kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. Ebiseera ebisinga mu mbeera eyo ey'okugamba nti nze mmanyi mwe tukolera ate nki ate bwe tukola ensobi bulemu edda gye tukola ki. N'olwekyo tubakubiriza inshallah nti tugenda kutambula ne bwe tuba tutambudde inshallah tumanyi tugenda kukola ibada tubeere nga twanguye embeera. Twanguye ki embeera tugondeze bannaffe ow'amaanyi muffe tusuubira nti ajja kuyamba omunafu naye asobola okuyimirizaawo ki ibada ye. N'ekikomerera inshallah budde bwange buweddeeko omulimu ogukomererayo twagamba atahallul oba okuva mu mizizo gwe mulimu gw'okuna guteeka okukola ogwo mwangu kusalako busazi ki nga tujjamu hiraami zaffe okusala enviiri inshallah tujja batwala kuba ffe eri tumanyiiyo. Oyinza okuba nga wakafuluma ati waliwo abakukwataawo ayagala liyala 2 oseetukeko oli ayagala 10 naye tulina gye tumanyi nti tuyinza okutwala ne bakusalira liyala emmeka liyala 5 ze 15,000 ezawano ndowooza bbeeyi ebeera bw'obeera ng'ozisalidde Makka n'osala za 15,000 abalayisi ne bwe gwali badde omutwalo kuba wano musala ze 2 kitundu si bwe kiri. Naye era mutukaluubiriza mwagala okulamuza kusajja gandi banne mbulima nti tuli 30 nti kale nja basalira 5 sekayogera naye sekayogera n'omusajja era oyaga nti nze oba toyogedde nenze seka nze nja muwa liyala 4 kakati eyembeera etuuka ku ekyo nayo nki nzibu. Inshallah tusalako busazi nviiri naye nga emirimu egyo giriko akwakwakulizo nti giteekwa okugoberegana. Twamaze okuyingira mizizo tukoze towaafu olumala towaafu tukola saayi olumala saayi tusalako ki nviiri. Sino liga nti ndi kaneebake si saawa ziri mu 7 za kiro kaneebake enviiri nazisalako enkyakawungeezi goberezeganya emirimu gino ng'ogikola ejja umra. N'ebigambo ebyo inshallah saba Allah subhanahu wa ta'ala ateremu obwangu mu lugendo lwaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa amaanyi agajja okukola ibada yaffe eno. Abakyalina obukalubu mu lugendo luno saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asumulula. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda manungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumebaza Allah wekitiibwa okubanga akyatuwadde obulamu tumusiima ne tusanyuka ne twegomba okubeera nga obulamu bwe tulimu buno olw'okubeera nga tuli basiraamu Allah bututtiremu tumusange nga tukyali basiraamu mbeera Allah gyatwagalamu. Tumwebaza ekyengera kino ekyokubeera nga atuleese ne tubeera mu lisiti y'abantu abagenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ate era n'atwanguyiriza n'okubeera nga tujja okusoma bye tugenda okubeera nga tukolayo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bye tusomye Allah wekitiibwa abeere nga abitukwasa ate abituddize mu kadde ke tusinga okubeera nga tubyagalamu. Bwe tubeera nga tusomesa abatabani baffe bano ba Ibrahim ku ssomero eyo tubasomeseddwa omuntu gy'asoma ng'asoma ebigenda okutuuka akadde abipresenting tugamba Allahumma naffe tukisome mashallah seka kimirante tugisomesebo tumugamba Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Tumugamba ay Allah Allahumma ay Allah inni astawdi'uka Allah nkukwasa bino byensoma sawa zino obinteeke mutwe ma 'allamtanihi byempaddeko omukisa okubeera nga mbisoma. Tumugamba farudduhu ilayya Allah nkusaba binkomezeewo
inda hajati ilaihi wenja okutuuka nga mbyetaaga nnyo. Tewali akadde wano olabye kaaba nosooka wow masha allah allahu akbar, ogenda okutuuka okujjukira eddwa nga gurupu eri kati tumusaba allah bikomyewo mukadde ako, tumugamba nti farudduhu ilayya, allah binkomezeewo inda hajati ilaihi wenja okutuuka nga mbyagala nnyo. Netumugamba nti wala tansanihi, allah tobinneerabizanga ddala ya rabbal alamin, owange gwe allah omulezi w'ebitonde byonna. Edduwa yeba nkulu naddala ku muntu yenna aba asomye, kubanga byetusoma mu busiraamu byakutuyamba. Bino byetusoma saawa zino tugenda kutuuka e Makka ng'obyagala nnyo. Twabaddeko ne Dr. Lusenjala ng'asomesaako abayizi abamu, n'abagamba nti bannange mwagala okuyita, ekisookerwako ddala kwe kusooka ne muyiga ebyo allah byasookerako okubabanja. Mu shariya waliwo ebintu bagamba nti maalumu bidarura, nga kyatteekwa olina obimanya oyaga toyagala. Mu byo bimu byetunulamu ebyeswala, nti waliwo eswala y'omufu, nga buli muntu yenna atodde shahada. Mu bintu byolina okuyiga eswala y'omufu otokola ki? Kubanga ojja kufiirwa, ojja kugenda oziike, ate ojja kufuna ku ssente ogende e Makka. Mukimanyi nti e Makka buli swala tusaalira omufu, buli swala tusaalira omufu. Naye tewali nnaku y'amaanyi nga kuba takibiira n'osirikawo, kubanga okusaalira omufu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu bunene bwalyo n'empeera y'okusaalira omufu, mu bungi bw'ebintu allah byakuwa, bitandikira ku bunene bw'olusozi lwe Uhudi. Abali balibyeko ku Uhudi inshallah tujja mulaba, lugazi lulina kilomita esukka mu 10, naye nga just kusaalira mufu ki? Mu kusaalira omufu ebaswala ng'eyaffe ya bulijjo, oteeka okuba nga olina wuzu ate nga n'ebigambo biteeko bigenda. Kati awo olusozi lutandikwa okweveera n'ovaawo ng'ofunye kiswa, kubanga luli lulina obikwakulizo bwalwo. Si bino byaffe byettu okusaalira e Kampala eno oba mu kyalo, nagamba tugenda kusaalira mufu, abantu tebagenda ku layini bonna. Bwe tumala omuziika, ekitundu ky'abantu batandika okunoonya amazzi ga wuzu. Neweebuuza nti safari gyatambudde awo, wuzu erazeewa? Abamu okusaalira omufu tugenda bugenzi, naye tubisome kubanga ebyo maalumu bidarura, kyatteekwa olina okukimanya. Lwaki? Nti nga wowola nawe ojja okukola ki? Nti nga woolumba mu layini ya munno nga tomanyi byogenda kwogera, omanya allah alina nabo bakuteekedde nga balina donakola ki? Bajje batwala layini namba yonna bweti nga bakoma ku takibiira. Nabwe kityo okusoma kuno kukulu nnyo, newe tubeera nga tetukumye ku by'Emakka byokka. Kyova olaba nti baseka Yahya bateeka programu z'okusoma nga bakwatako n'ebirala omuntu byalitegedde, kale ave e Makka nga nabyo abimanyi, oba atuuke e Makka nga nabyo abimanyi. Mwe muli omusomo gwaffe ogwaleero, omusomo gw'esswala. Bwe twakonda ku sswala oli, twagezaako kulaga obukulu bw'esswala allah gye yatuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajooka yagamba nti as-sala, esswala gye mulaba rasul amri. Bwe tubeera nga tulina nsolo yaffe eyo oba ngamiya eri awo, yagamba nti esswala gwe mute gwayo, nti bwe gubeera nga guvuddeko n'erinnya ly'engamiya likola ki? Bwe gubeera nga ye mwana Adamu, esswala nga omuntu agivuddeko kiba kifuuse ki? N'erinnya ly'omuntu likyuka, kiba kiwuduudu. Nabbi yatugamba nti rasul amri, buli nsonga yonna, buli kyolaba ekisinga kuba ekyekitiibwa tekisobola kwenkanankana swala. Tuvulabanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuukanidde n'agamba nti al-farq oba al-ahdi, ekitwawula wakati waffe ne bali abatali basiraamu, yagamba swala. N'agamba nti faman tarakaha, omuntu kasita atandika okubeera nga esswala atandise obutagisaala, aba avudde mu layini entuufu. Era mu shariya
bwe tulaba omuntu nga tasaala ku kyalo nabi saa sallama ekiringa ekibonezo kyamuteekako ekisookerwako nti imaamu wo ku kyalo si yamusaalira nga afudde, okulaga bano abasigadde abakyali abalamu. Imaamu wo ku kyalo si yamusaalira. Tufunayo abantu abo ku kyalo gwe tufunye yennayenna nti sambale kuseko ina wuzu nti ye so kuba takbira ye so kusali omufu so nakasaali akabawerako bismillah genda okuleki genda ogusoyo. Lwaki Nabi sallallahu yakyogera mu mbeera bwezityo nti ebbanga lyamaze mu bulamu nga tamanyi valu yaki ya swala ng'agiraggajjalira naye kennyini nnyini olina okulaga bano abasigadde abakyali abalamu nti naye tetumulaga valu yeyo swala emusembayo mu bulamu bwe. Netugamba nti swala nnungi nnyo eibaada yokka Allah subhanahu wa ta'ala gyateekako ebisemberera ku muntu ng'ayingira mu busiraamu niwaba nga agenda. Omuntu nga mwana yakazaalibwa batusomesa akola ki? Bamwaziinira. Twaziina lwaki? Lwaki twaziina? Ekimu ku bintu ebiraga swala nti etuuse kwaziinira mwana Adamu. Nabwe kityo eswala ku muntu agenda mu hijja, omuntu agenda mu umra yateekwa tolina mpazi ya kitiibwa gy'ogenda kusanga temuli swala. Ramadani nkulu nnyo naye teyina makulu ng'omutasadde mu kisiibo. Hijja mpaji Allah gye yateeka ku ntikko esaanikira omwana Adamu n'amanya ge nti kati afuuse musiraamu ajjudde. Naye tolina hijja maaso ga Allah nga temuli muki? Nga temuli mu swala. Ate okumanyanga ne zaka omuntu oyinza okwebuuza zaka eyingirirawa mu swala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yali alagira Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti khudh min amwalihim sadaqa. Yamugamba genda mu bantu abo obasomese obalambike engeri gye balina okuwa zaka yaabwe n'okuwaayo ku ebyo bye mbawadde. Tutahiruhum, ezaka gye banaawa ejja batukuza mu mazambi ge balina n'obumogomo gwe balina mu bizinesi zaabwe. N'agamba watuzakihim biha, ejja kubatukuza n'emitima gyabwe n'okwongera obbakumira bye balina. N'amugamba wasalli alayhim, buli awaayo bw'ati olina okumusabira. Muadh bin Jabal agamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam bw'amala omutuma n'agenda okuleeta zaka ku basajja b'e Yamani, bw'akomawo n'alipootinga bw'ati Nabbi yamala esswala 3 nga buli wamala esswala asabira abantu bawadde zaka. Kati ab'esswala bweyingira ate mu zaka. Nabwe kityo esswala bw'ebeera nga erina obulungi bungi ku muntu agenda e Makka, ekitegeeza nti genda nga omulimu kakafu ky'ogenda okusaalayo kyekyo ekituufu kirina okusaalibwa. Ekisookera ddala esswala erina shuruutu. Shuruutu kitegeeza ki mu Luganda? Obulombolombo. Obulombolombo, I know Faraj you can't understand that. But Sheikh Yahya is here, you still have your lecture after here. Sheikh Yahya is here, alhamdulillah. Faraj oyo musajja munakenya tamanyi Luganda olw'amaanyi, amanyi Oluganda olutonotono. Inshallah Sheikh Yahya ajja muddiramu kuba bwe tunatandika obivunula tuti eddakiika zikase ennyigo zampadde tezijja kugwayo. Ali muhimu akalombolombo kye kintu nga senga kibulawo n'ekiddako tekina mugaso. Tukitegedde? Buli wawulira akalombolombo k'ekintu nti we kibulawo n'ekiddako tekinaki tekina mugaso oba okola kyabwerere. Kati swala akalombolombo akasookera ddala al Islam bwe buki? Omuntu ne wagitereeza atya nga si muki? Talina kyafuna. Ne wagitereeza atya? Allah yagamba nti nga yoga kuba nanfuusi n'agamba nti wama mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatum illa annahum kafaru billah. Ekibalemesa Allah okukkiriza sadaka zaabwe swala zaabwe bakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza okubulawo kw'obusiraamu kubuzaawo emirimu gyonna egiddirira. Waliwo musajja tukwaneyo ku paala eyo Sheikh Yahya yona amumanyi naye alina sigida nnene ate enyirira n'okunyirira nesimuki
si musiraamu. Noza mulabye omusajja wasinga abasiraamu eswala. Ewe namubuuza ne musajja mukulu, essigiri ogijjawa? N'agamba nze nasazeewo nsaale we naakyukira ng'eswala tekyankalubiriza. Yagamba nasazeewo nsaale kuba saagala kutalumu. Njagala nsigala eno nga nyina byenkutteko naye eri wali ebikyakola ki? Ne wallahi n'essigiri agirinawo nenyirira okufa obufi. Naye tekimufuula olw'okuba agirina nti asinga oli asalamu eswala ki? Oli asalamu eswala emu amusinga obulungi. Ate era n'oli atasaala nga alina shahada era amusinga ki? Aba amusinga obulungi. Nabwe kityo obusiraamu omuntu yenna ng'anaasaala ng'anaakola ibaada yonna obusiraamu bwe busooka buti. Kebere umura gye mulaba eno. Era ndowooza wiiki ejja insha Allah tujja kuba ne Dr. Senjala ajja tusomesa ku shahada. Nti kasita obeera nga okyalinayo ekirala kyolabanga kiri ku level emu ne Allah subhanahu wa ta'ala, ffe twagoba omulyango gwaffe gubeera open, ojja ntukuddiza ki? Ntukuddiza sente zo n'osalawo. Era twakakikolako emirundi ebiri. N'abuzaabuza tumugamba agenda. Kubanga lwaki tutwala zaabwereere. Byonna byogenda okukola tebiina gundi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati akalombolombo akasuka al-Islam. Akalombolombo akokubiri al-aqli, okutegeera kuno. Omuntu ne wabeera musiraamu atya nga asoma Qur'an naye ng'aliira mu swala, oyo swala tukola ki? Tugimuggyako bw'abanga obwongo butera okuvaawoko. Either buvuddewo lwa majinni kuba nago gakyusa ki? Waliwo omuntu wafuna amajinni n'abeera nga byonna byayogera tebitegerekeka. Oyo omuntu oyo eswala emuvaako atasaala. Ekyokubiri, omuntu ayinza okubeera nga afunye eddalu, agudde eddalu nga liriko ebbanga tetumanyi bbanga lyalyo, oyo eswala temuvunaanyizibwako. Ekyokusatu, omuntu ayinza okuba nga abadde mulwadde ne bagenda bamuteeka mu kkoma. Neswala tekola ki? Tamuvunaanyizibwako. Kati amagezi gano makulu nnyo. Omuntu senga Allah akeera ku makya n'agamuggyako ekitegeeza eswala emuvuddeko. Naye omuntu ebbanga lyamala ng'amagezi akyagalina ne webeera nga ebyungu ebisigadde biri saakin, byonna biri ku ttaka biti, tewali kyenyinya n'eki, ate eswala ekola ki? Eswala esigalawo. Ebyungu ebisigadde byonna senga guli omutwe gusigala gukyategeera bulungi. Ewasigadde ne wabeera nga tewenyenya bwenyenya, oyo asigala nga akyasaala. Ekidda ku ekyo, omuntu yenna yenna waddira engulu bw'ati, mukadde kaddidde engulu bw'ati, eswala gy'asanzeyo beera yatteeko gisaala. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazirika emirundi emeka? 3 egy'amaanyi sallallahu alaihi wasallam. Naye buli we yaddanga engulu bw'ati, Mama Aisha radhiyallahu anha tugamba nti kyasookerako yagamba nti asalla almuslimun, abasiraamu bakoze ki? Abasiraamu basadde. Namugamba naam salla bihim Abubakar, Bakari abasaazizza. Nabbi n'agamba alhamdulillah, neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti la hadhata, teri muntu alina mugabo mu busiraamu no liman taraka as-sala, alekawo eswala. N'azirika ogwokusatu paka ogwasembayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yazirika agenda okuwuliranga amaloboozi basahaba bakaaba. Namugamba mahadhi aswati Aisha, nga amaloboozi gasusse nnyo ate masjidi. Namugamba ya Rasulallah, annaasu yakhafuna alayka, abantu batidde tebamanyi ki kyoliko. N'abuuza nti asallu, basadde? N'agamba ya Rasulallah, bana bakusaala. N'abagamba ahmiruni, munkwateko omuntu ali masjidi. Namukwatako baganda bababiri, Ali ibn Abi Talib ibn Abbas na Abdullah ibn Abbas, bamukwata ne bamutwala mu masjidi. Naye mu bigambo eyogera ebyali bikomekereza sallallahu alaihi wasallam, yabagamba nti as-sala wa ma malakat aymanukum, yabagamba nange eswala bisigadde biyinza obatabukako naye eswala tekola ki? Eswala tetabuka. Nabwe kityo ku muntu nga
akuze ng'ategeera bulungi esswala esigala ng'ekyali ki. Umar bni Khattab radiyallahu anhu omusajja bwajja n'amufumita gwe bayita Bulu'ul Majusi, bamufumita ku subuhi ekiso ekyalimu obutwa kyamukosa nnyo n'abeera nga n'omusaayi gwe gufuuse gwa bulaka. Naye omusawo yajjanga n'amugjamu omusaayi bw'ati nga mukyafu. Bw'amala ogumugjamu n'azirika ebbanga, bwe yaddanga engulu bw'ati ng'abuuza mutabani wa Abdallah n'amugamba nti abantu basadde, nti basadde. N'asanyuka n'agamba, naye ayogera ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'abagamba nange tewali ayina mugabo wa Allah nga tasaala. Bwe malizanga bw'ati n'abagamba nti mundeetere rikwa, mundeetere ekyombo mwe tufunira amazzi. Bamugamba nti bagakuganye. Abdallah agamba nti ne tugezaako kukozesa amaanyi nga tujjawo amazzi, Umaru gaba akutteko bw'ati, naye ng'awulira ayagala kusaala. Nayagala kusaala. Nabwe kityo omuntu addira engulu bw'ati, esswala gwe mulimu gwatandikirako. Kati amagezi gano gaba nga omuntu agayina asaala, bwe gabulawo esswala ebekoze eki? Ebevuddewo. Akalombo akalala at-tamyiz, omuntu buli watuuka mu myaka egyawula. Abaana baffe abato esswala si yateekwa gye bali, naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulagira mu mbeera y'obbasomesa n'atugamba nti murru abnaakum lis-sala, mulagire abaana bammwe okusaala nga bali li7 nga bakyali ba myaka 7. Mubeere nga munywera nnyo. Batuuka myaka 7 mukaaweemuko, batuuka myaka 7 mubalumyemuko. N'agamba nti wadribe musikeyo ne kakibooko nga bozze emyaka 10, embooko eveeyo myaka 10. Naye yonna nga tunatuuka mu myaka 10, omuzadde oyina omukisa ogw'amaanyi ti mu myaka gino egito omwana myaka gyakukoppa. Taata n'ojjayo omusaala n'osaalawo niyo abeerawaawo. Olunaavaawo ojja musanga nga tebaliiwo, nga toliiwo nga ali ne banne ateeka sujuudu ku ttaka. Bannange Allah n'akuwa omwana wo nga ku makya ateekayo ku sujuudu ku ttaka ng'akyali muto, kisinga okubeera nga buli kayimba amanyi okazina. Sajida eki Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kibayita omuntu okuteeka ekyenyi ku ttaka wano. Ibirisi ebyamufuula mu mbeera gy'ali mu ssaawa zino, seekanga batugambe nti Ibirisi teyeebakangako. Allah yamuteeka mu mbeera nga ya waasiwaasi, naye kwali kuvunama ki? Oku kumukokka. Fasajadu illa Ibirisi, malaika zonna ne zivunama ku ttaka. Ibirisi yagaana. Allah n'agibuuza ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kiki ekikulemesezza okuvunnamira ekitonde kyempaddeko obudde bwange n'ekitona emikono gyange? Astakbarta, olaba nga oli wa waggulu nnyo, am kunta min al-alin, oba olaba naawe otuuse ku livu nga tuteesa naawe? Ibn Qayyim rahimahullah n'akwata aya eyo n'agamba nti Allah yaddira ekizampo y'omuntu obutasaala okubeera nga atuuse ku ya Ibirisi mu mbeera y'okwekuluntaza. Ki ekikulemesa okusaala ku kikolwa Allah kyakugamba kisinga obulungi? Kwegamba naawe wekuluntaza oba olaba naawe olina wootuuse nga ebimu byekolera. Kubanga esswala Allah yagituwa mu bulamu buno nga ye connection yokka esinga okuba ey'okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba gamba nti waju'ilat qurratu ayni li fi ssala, Allah yafuula obutebenkevu bwange wenzikakkanira mu nsi akadde kalimu kamu kokka nga nsaala. Akasigadde konna konna mbeera bize. Kyovulaba nga naffe bw'obeera mu sswala, kati ssaawa zibwe budde bwokka bw'oyinanga essimu togikwata. Obusigadde ne bw'obeera mu miitingi bagamba nsonyiwe, kale kampiseewo eno. Sswala yokka naawe example ekulaga nti wokka bw'oyina nga toli ku bya duniya. Lwakuba ate oli mu sswala zaffe ate duniya ekola ki? Eduniya etulumba. Nosanga omuntu eyakimya esswala imaamu n'atoola salaama ate nayimuka okukimalaaka. Ne weebuuza bali bonna abazereeti abasanzira akati bayimiridde ate ono eyakimya esswala. Bagenda mubuuza nti wallahi mbadde nerabidde, ndabye nga yakasaala 3 nga shaytaani yakoze eki?
esswala lutandika bwoti birisi ng'eyingirawo bweti. Temulaba nga tusimba layini tewali ayayuuya naye kasatu kuba takibiira ogenda okulala layini esooka yonna ngakoze eki kuba nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam tathaubu mina shaitaani buli olaba okwayuuya nga weekuli omanya shaitaani yesembedde. Kati esswala Allah yagituwa nga wewatebenkeza amaaso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe baafunanga obuzibu e Madina yagambanga arihna biha ya Bilaali obutuufu tuzze engulu gendo yaziine. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagalanga ekintu kyonna nga akisaba Allah subhanahu wa ta'ala salla rak'atayn yasalanga raka mmeka. Tujja kugenda e Badiri insha Allah ta'ala. Bw'atuuka e Badiri Allah agamba nti idhrikahumullahu fi manamika qalilan. Allah yamwebasaamu bw'ati n'amulaga abalwanyi bonna abazze mu bakafiiri n'asooka bakubaganya ne basahaba baleese nga basahaba tebazze kulwana kabo bava e Madina nga tageti yabwe siyakola ki nga bagenze kutwala maali yaabwe abakafiiri gye babba. Mu kutuuka ekkubo mudhali'u shaira program nezikola ki nti bannange Abu Sufyaani awonye n'abantu be n'emaali ekisigaddewo ihda alhusnayaini tusigazze ebintu bibiri betugenda okufuna ekimu ku bibiri. Ekisooka tugenda kufuna ebintu bwe tubanga tulina omukisa naye ekyo tekyalina buzibu tekyalinako option ekigenze. Ekyokubiri tugenda kulwana kuyimirizaawo kigambo kya Allah. Abaali awo ngemessage kabalo wakaze taata we Abbas ng'akaweereza nti Muhammadi sallallahu alaihi wasallam weetegeke ekiri e Makka wano Abakuraishi bamaze okufuna amagye bagenda kulwanisa. Onyavudde talina ne byakulwanisa sallallahu alaihi wasallam. Ne bwatuuka oyere yapakinze ne basahaba be Allah subhanahu wa ta'ala n'asooka kwebasa bali basahaba beebaka ekiro kirambe enkuba n'etonnya nga tewali azuukuka. Bwe bukeera ku makya nga bagenda kusala fajiri bati batanise nabbi asinise Saadi ne banne mugende babakonde kwazuukuke ate mu ddakiika zibafuniramu wuzu laba nabbi ne naakola ki Allah n'amulaga ekivudde eri kyonna. Bonna nga bwe bazze ebyokulwanisa balina bw'avaayo bw'ati nga tannaba kwogera kigambo kyonna yasaala akammeka lakabbiri bamaliza n'awanika emikono gye sallallahu alaihi wasallam n'ekitambaala nekituuka n'okugwa ku ttaka. Bukali n'amugambya Rasulullah kimala akafaaka munajatika rabbika kimala by'omugambya bitegedde. Naye ku nkomerero y'olutalo nga luwanguddwa nga buli muntu agezaako okubuuza kiki Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abasomesa n'abagamba nti omuntu afuna obuzibu n'asaala akeesi afuna bibiri Allah byamuwa, imma okufuna ekyo kyamuwadde oba mukendeereza ku hammu wasiwasi gwabadde alinako ekyo kyabadde nakyo. Wasiwasi saawa eyo gwe yagamba ye stress. Okubeera nga tofunye ekyo yagala ne stress neekola ki? Kubanga abamu kati pressure n'ebisigadde bye stress bitwa nabyo. Naye swala Allah yatuwangira eddagala lya stress. Nabwe kityo omuntu mwana kasita akulamu omuto nga twagala afuuke musaazi waggulu ave wansi ng'essola akola ki? Myaka 7 tandika okunyiigamu, myaka 10 sikayo ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam okwogera kibogo ku mwana omuto yajogerako awo wokka mu ssala. Ku muntu omukulu ng'essola tekyamukolako makibooko tezikyamukolako yatulagira kumubuulirira nga bwe tuva mu mbeera ze zawangaaliramu kubanga atambulirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okusanga nga buli ddakiika atasala gwe kyaliwo waliwo bala Allah zaleeta nga zikwatamu n'abakola ki? N'abali awo. Kyova olaba nti bwe byatuuka ku byokulya emmere omuntu ofunye akamereko yagamba nti la yakulu ta'amaka illa mu'minu. Omuntu gw'osembeza okulya ku kamereko asookirwako ddala ateeka okuba nga alinamu obukkiriza obuli Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolombo akalala ku muntu yenna hum an salatihim abalagajjala mu swala zaabwe abamanyi bali banyonyola ayo bagamba abagikeereya mu budde bwayo abalala abagibba mu biyungo byayo mu bintu byalina okukola nga basaala.
alaikum warahmatullahi